Omuntu bw'aloga munne n'amukyusa obulamu akimanye nti eryo zambi ddene. Obulogo ge gamu ku mazambi amanene. Likosa omuntu ate ne likosa ne society. Mulimu abantu abaloga abantu nga tafaayo. N'aloga munne n'amukyusa shape n'amugya mu mbeera ey'obuntu n'amufuula ekisolosolo. N'amwambula engoye n'amusuula eddalu ng'alya kasasiro. Ne bamulaba ebitundu bye eby'ensonyi. N'agenda ng'alya kasasiro nga embuzi oba embwa oba ebintu byonna ebikyafu n'amufuula ekintuntu. Mulimu abaloga bannaabwe n'amugongobaza n'amugya mu bulamu. Eryo zambi ddene nnyo. Musango gwa nnagomera eri Allah gwetaagisa tawuba. Naye bw'omala okitegeera gwe wakikolako olina okugenda gy'ali n'omwetondera. Ekirala, oluusi mukola eddogo eryo nga mulina bye mwakola nga musobola obbikola ki? Obbikola ki? Obbitereeza. Oli n'akola ki? Oluusi wagenda wa musawo nagaakola bw'oti ne bw'oti agwa eddalu. Genda ntafukka hadhihi sihir. Dogo eryo olikole ki? Olifulule. Liveewo. Munno akole ki? Tereri. Gwe kikusanyusa okulaba munno ng'omwambudde engoye. Ng'ali akasasiro nga gwe musudde eddalu. Oluusi abamu bakukikola ebyo ku bajja baabwe. N'asuula omwana wa mujja weddalu, n'asuula mujja weddalu, n'amufuula ekisolo. Yeeyambula mu bantu, ali akasasiro, amuwogganya ng'embwa. Gwe omulaba bw'otyo owulira essanyu. Omusango ogwo gwa nnaggomala eri Allah. Gwa nnaggomala eri Allah. Kyoba olaba waliwo amazambi 3 ga kabenje nnyo eri society eri omuntu. Ezzambi erisookera ddala ashirku billah, okugattika ku Allah. Baganda bange shiriki mubi. Akosa nnyini ye ate n'akosa ne society. Ezzambi eryokubiri asihiru, eddogo. Eddogo B lisemberedde shiriki. Kuloga munno n'omusuula eddalu, n'omufuula ekyeneena, n'omwambuza engoye ne bamulaba ebitundu bye eby'ensonyi, n'omukyamya obwongo eddogo. Ezzambi eryokusatu arriba, okulya riba, lianna almurabi yuharibu Allah. Kubanga omuntu yenna alya riba alwanyisa ani? Alwanyisa Allah n'omubaka we. Abagudde ku Allah olutalo. Riba ekosa agiridde ate ekosa society. N'ezzambi eddala nga likosa nnyiniryo ne society ly'ezzambi ery'obwenzi. Obwenzi bubi tebukoma ku nnyini bwe bukosa ne society. Kuba nabbi yabyogera ebyo byonna. Amazambi agaana ga kabenje nnyo, gali dangerous. Tugezeeko nnyo okulaba nga tugeewala n'amazambi gonna agasigadde, naye ago ate gagwa mu society.